Yo, this is Rampant Killer already. Omukulu amanyidwa nga Julius Chazayesa ono nga co-director mu Swangs Avenue bw'ati avuddeyo n'atussa okusima kwe eri omukulu amanyidwa nga Edilisa Musoza president wa Federation wamu n'omukyala amanyidwa nga Cinderella Baby oba muyite Cindy Sanyo ng'oye president wa UMA. Agamba nti omulimu gwe bakola ogw'okukulembera abayimbi si mulimu mwangu so nga basaana okusimibwa kubanga buli muyimbi ayina ebigendererwa bye n'ebiruubirirwa bye ne goals so mu mbeera efaanako bw'ekyo kikimekinga okuba ekizibu ddala okumanaginga bakulu banno mu ngeri y'okuba nti obakulembera bw'atyo n'abawa ebimuli byabwe. Dwolutalo wakati wa King Saha n'omukulu amanyidwa nga Lady Puzzle buli lukya lumeruka yes banati beerangira ebisongovu enkya n'eggulo era nga wetwogera ye mwana mulenzi amanyidwa nga Lady Puzzle recently yali yakafulumya oluyimba naye ng'oluyimba lwonna lwetolodde ku mukulu amanyidwa nga King Saha to the extent nti n'omuntu gwe yateekamu mu video azannyewo munnange yamufuulira ddala okufaanana ne King Saha so ngera kwanga tenkutuusaako ebigambo ebiva mu mukulu amanyidwa nga King Saha jjukira nti era mukadde ke kamu ayina embeera n'omukulu amanyidwa nga Eddie Kenzo so ng'ate era nyera kutuusaako n'ebigambo ebyavudde mukulu amanyiddwa nga Lady Puzzle. Musuuza otubidde mu ddoogo bwo fekati fetuddemu mu ddoogo bwo beera ne mu ddoogo bwo mwekola ebyekisiru bye mwasalawo okwekola fe twagala bakazi okitegeera fe tetujja kubeera awo olw'okuba mwakagwa mulaavu n'akaana kali kammanyiire nga nze sikwagala ate sikulinamu fiiringi kampalanira bwereere kakyala kamusuuza kavuuka kakyala kamusuuza kukuko kagwane bakuli no kalabyawo nga keyiringula mu maguuni zendi badman jasi oli omuntu tamanyi jasi ala waliwo gwe nalabye yekyangira mu mazzi awo nago tagalinnyeemu yekyanga bwe yekyanga bwadde eno bwadde abantu bamugamba jangu tuwuge tawuga ali awo ali mu kuwoza firiche amaani nyazi tabuze kakati chichichi otegera yekyangira ku mazzi bamugamba jangu tuwuge ko tawuga kati bwavaawo naye nga seba agamba abaana b'abantu abalombo jeranga bwali n'ennyimba 10 ez'enkyuka yimbe nyimba 10 mbeera makindye fulumya poster enkyo tulage we tukusanga tukole parade tuparedinge mpaka ku parliament ng'abayimbi tulage obutali bumativu kweze ensonga oleme kuzoogererako eyo gyobeera mu kabampaane eyo gyobeera let's we parade tugende tuparedinge fe wetuli tuparedinge tulage obutali bumativu ne bali wano bavudde bali mu kabampaane zati cheap talks ezo zitayamba zitagenda kuleeta nkyukakyuka cheap talks zitagenda kuyamba kubiruma abantu obudde bw'omalerya ku Lady Puzzle kikugattako ki ng'olinayo osobola okukolayo kaposti akagamba free Dr. Besigye nositula eddoboozi nga munnayuganda tukwatire wamu nze nyina social media naawe olina tukere ku makya ffenna tuteekeyo firi kano Dr. Besigye firi political prisoners ffenna TikTok ebone Facebook ebone Instagram efune kakulage how funny we are Kenya bakoze firi Dr. Besigye bana Kenya firi Dr. Besigye bana Kenya bakoze firi Dr. Besigye wano muri Lady Puzzle yakombye bakuli shemon bana Kenya bakoze firi Dr. Besigye wano muri Lady Puzzle ate mweyononedde nnyo let me tell you antu abasinga mugenda ne mukwata omusajja atabiriimu ne muteeka ku profile pics ze bambi musajja wato ne musiga obukyali let me kambabuulire abavubuka abato fena twali ku kozi yemu bino ebintu nga bitandika abavubuka bannanga bagamba ya tulaba it will work kijja kukola tujja kukyagala tukyaniriza nitukayanana nnyo nga tugamba nedda wetuyinza tutya okubanga kino kyetuliko kati ng'abavubuka tukutte kino ate gwe nga netukayana nnyo webbaaka 2017 netukayana nnyo
n'amasimu ne gatukubirwa nnyo ne tukyayibwa nnyo webbaaka ne bakubira bamaama baffe nga tuli nnyo nga cause tugiriko nnyo byajja bitya kutandika okusonga engalo mu bannammwe okubateekako blackmail propaganda okuba defamation okubonoonera famire zaabwe abavubuka abamu abantu bagenze basome ennaku zino ne bagamba kiki kino peegi emu gye tuliko kyajja kityo okubeera bwe kityo era kyovula abavubuka ennaku zino kati buli omu omusanga ayogera byasanso byaganze tombuulira nze nali njagala gundi wange bakimuntuusaako nagenda naye nze nali njagala gundi wange bakimuntuusaako at the end of the day omaliriza osigadde mu bbanga. Mwavu munange wonna woli weekabireko kubanga omugagga wa muno yakubyemu dda stampo nti teri mwavu agenda mu ggulu olw'ensonga nti abaavu baba n'emize emibi gyonna egiyinza okuba nga tegibayingiza kye bayita geyeena. Omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba yavuddeyo bw'atyo n'asosootolera abaavu n'abakakasa nti bakole nnyo bave mu bwavu basobole okuba nga ate beewangulira eggulu. Aina n'endwadde zamenye eziruma abaavu ng'eyo zo mu bagagga tezitawaanira tezirabikako. Pakasize obeeremu n'akasente teri ajja kuwa kitiibwa ng'oli mwavu, teri ayagala mwavu, teri mwavu ajja kugenda mu bwakabaka bwa Katonda kubanga buli omuze omubi guli ku bwavu. Owulira ate Kurani yammwe ye mbi nnyo ku baavu nti omwavu oba oliranye kabbuli. Okitegeera obwavu kisiraani obwavu oyingira mu restaurant ngoyala kulya nkoko n'osaba ebijanjaalo ngoyala nkoko omwavu tawasa mukazi gwayagala awasaaliwo kubanga oyinamu okitegeera ndowooza bwe bityo bwe biri obwavu kisiraani obwavu bubi kungu n'ebifo by'abagagga n'abaavu byanjawulo owulira Kololo Princess Anne Drive owulira amasomero g'abagagga Mount Mary na Magunga King's College Buddo St Mary's College yes Mark owulira n'embwa z'abagagga n'abaavu zanjawulo n'emboggola ekyuka zembikubulira buli kintu ekibi kiri ku bwavu low blood pressure low self esteem low blood count abagagga basula mu high end omugagga balwala high blood pressure bawuliza music high life bayita abalodi mulwane nnyo mubeere mu bulamu bwe tulimu muwulire kyensi enyuma era Kurani egamba nti bw'osanga nga bamasikini babiri ng'omu yali abadde ne ssente omu nga tabanga na ssente woono yali abadde ne ssente yes tosobola kwegomba kintu kyotamanyi naawe obikola ebyo tosobola kwegomba waku muntu yali abadde ne ssente kuba yamisinga waliwo wa boda misinga esi bazisubwa tebazisubwa atagimanyi owa boda lwalibeeramu esi taliddamu kubeera ku boda tebamanyi esi ye tosobola kwegomba kyotamanyi you can abo bato bange ababoda mikwano gyange bamanyi esi negoma kibayita esi gwe noveera waka mutandikira mu galaji mu motoka ngerimu esi nogivuga nogenda mu lift nekulinyisa nogenda mu office ngerimu esi namwe abalina abakazi bw'oba oli mwavu ng'olina omukazi akyakugondera taddaba kukwana ku muloodi. Ku nsonga za Sona Ben ne Nambwayo Mama Jona Mukambwe muzibu mu bigambo bye yagambye nti mwagala tukolima naye omukyala omugumba naawe atazaalangako. Ensonga za Nambwayo ne Sona Ben muziveemu nammwe abasajja abasuulawo abaana bammwe nammwe abakatandika okuyimuka muziveemu. Nagamba nina omugumba gwendabye ngawa opinion because of YouTube likes akaddiye tawulidde bbi wa mwana bwawunya. Abadde Mukambwe agambye nti ensonga zino muzeesonyiwe. Omuntu nno gwayogerako gwagamba si mulala mukyala amanyiddwa nga Bina Baby. Ffenna tukimanyi bulungi nti Bina Baby tayina mwana mu bulamu era nga recently yali yakavaayo n'atonyesaawo ku maziga ng'atugamba biki byayiseemu butya bwagezezzaako okufuna omwana naye ne bigaana. Lwaki Bad Black amwisizaamu eggaali lwa nsonga yavuddeyo n'ategeeza ensi nti abaana ba Nambwayo si baani si ba Sona Ben era nga si yeka amwambalidde wabula n'omukyala amanyiddwa nga Naalongo Kitone
Stanley yavuddeyo nga mukambwe muzibu naye n'ayambalira omukyalo oyo Bina Baby. Teweerabira nti Bad Black yali yakatulako ku ntebe emu ne Bina Baby nga bali wamu ne Doreen ku YouTube ne babaako video gye bagenda maaso okuba nga ate bakola naye bwe kituuse ku nsonga y'okwogera ku nnambwayo Bad Black avudde mu ki? Avudde mu buntu. Otambudde obwoya ne bukugwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abaferi bangi toddamu kumagamwa ga kankwanjulira Molden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutuusaako emirimu omuli aba security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074 738 21 oba 0772 83 00 oba 0787 95 23 29 beeboka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo beba Molden, shipping life into a unified destiny. Omwana si we and I have proof. Omwana si wasona Ben. No proof. Laila. Mukwane nga toyogera ku mwana wa muno mwana wa mukazi asula afa buli lunaku. Ogambye ki? Kuba kati abantu batandise recordinga. Ogambye akola atya? Asoka anoonyeka anti-aging yeyambe ku face ye emulinga ekigudo ky'ettaka kino kyenkolerako. Ebisambi bito naye ate no waggulu akalatusa gwawo va ku mwana wa muno. Bwe mba muyombera musajja nga wayagala kubba wa Mary lwana lutalo lwa musajja toddamu okukemebwa n'oyogera ku mwana wa muno. Si yakugana okuzaala ababo. Omukazi alwanirira mwana we bwe yaleka n'abaana ewammwe nga naawe ovaayo oyogera ku mwana. Lwaki mwagala otunoonyako emikino emibi? Emyaka gy'alina oyo omukazi gwenda ly alina ekisiraani ekyasula leediyo. Alina ekyapa ky'alinako amannya ge n'omusajja. Ye ku myaka gya Mary ye naye yabeerako omuwala omuto. Yaleeganga kabina wabweru ayagadde n'amukozesa. Ne lituuka n'okufuuka erinnya lye. Mbu kubanga tulina obubina mata. Yuza narongo. Bikazi mmwe tubawadde eddembe lingi ne mutumalako emirembe ku app eno. Kale gwe omukazi omukulu alina n'envi. Ova utanoyogera ku mwana ow'emyaka 2. Omulwadde ali mu ddwaliro gwe tamanyi oba anaakeesa. Munaawe otudde ow'endowoozayo genda onoonye gye mukolera practice okukwata abavubuka abato ova ku mwana wa Mary gwe kikazi gwe. Simanyi ayagala ofa omulye. Ye nga tulabye nnyo okuba n'abakazi abandiyambye abaana abato ng'ate mmwe basiru. Kyogamba buli mukazi gwe bendako ali ku kyapa naye ovuddeyo buuze nnyina obujulizi oyo mwana si wasuuna oli musaawa musiru gwe gwe wamukebera. Bw'oba oyagala musajja yagala omusajja kuba ensi yonna ekumanyi abavubuka abato gwe noono nakabizi babayisa bubi. Toddamu okukemebwa n'oyogera ku mwana wa muno kuba tomanyi bw'atusuza nga tutunula omwana oyo mulwadde naye mbu naawe omuteesaako kyana kya malaaya. Gw'olina kalina gye wali ozimbye n'omusajja oba ogula pooti weetudde osunza kabina mu studio kati bagoba kwegya emyaka ku leediyo. Lwaki tewakola eyiyo egyo emyaka gyekozesa naye mbu naawe otudde oteesa ku mwana wa munno jasi oteesa ku mwana omuwala ow'emyaka 24 imagine mbu gwe naawe alina amagulu agakulinga emigogo omuteesaako ngaani. Sooka osala amagezi okulaba ng'otereza feesi yeeye kulinga ekigudo ky'ettaka eyo efaanagane n'ebisambi byo byoyisa wabweru awo olyokoddemu oteese ku mwana wa Mary. Kale kikazi gwe nyiiziza bannange nze ndawo nonyiiga bwe nti oba ovuma nnambwayi muvume n'ebbaawe toddemu okwogera ku mwana wa munno kuba gwe nabaana wagireka wammwe n'ogiryamu ebya. Eno gy'olaba t-shirt yaprintingiddwa era ng'eriko ebigambo ebigamba nti Kamoga twagala kyapa kya Suna Ben kijjeko akayiringu. Jjukira nti omukulu amanyiddwa nga Suna Ben ayita nnambwayo akayiringu era nga juzi yavaayo nategeeza nti buli mwami yali asanzeeko akayiringu mu bulamu bwe nannyonnyola akayiringu kyeki nti ke kakyala ako akeesoolayo mu ggalale ke kakyala ako k'oyagalireeyo mu nkukutu naye ate nga ko kagamba ensi erina okuntegeera ke kakyala ako akakwesibako mu kaseera wowulira nga mbw'oyagala kejjako naye nga ko kagamba
nze sina jindaga yannyonnyola Kairingo n'ebigambo bibiyitirivu naye nga awetwogera ye omukramanyidwa nga Haji Kamoga avuddeyo n'ategeeza nti amuwadde essaawa mbale abeere nga avaayo asiimulewo ebigambo byonna bye yamwogerako mu lumbe. Osaaga jukira yamukubye mu mbuga z'amateeka first of all kakati ayagala aveeyo yetonde byonna ebigambo yamwogerako mu lumbe abisangulewo. Takomaawo agende mu maaso okubanga ate amulirira ensimbi ziwerako ddala obukadde lwenda tarnishing his name. Ekyo nga nakyakimaze akwate obukadde obulala 10 nabwo abumuwe abeere nga ate asasula balooya baatadde mu nsonga zino. Ye mukramanyidwa nga Kamoga. Abantu bangi bavuddeyo kubanga ate boogera ku nsonga ya Nambwayo n'omukramanyidwa nga Suna Ben. Jukira nti eno nsonga ya ttaka erimu ennyumba, erimu omukyala, erimu maama, erimu taata, erimu abaana. Ensonga mpanvu ddala. Emabega kaawo yakyaka ate nessoka nesirika. Kaakati ate yatukidde buto mama wa Suna Ben ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno. So many different people bavuddeyo ne different opinions. Abaliyo waliwo abavaayo nga batulaga nti ekintu kino bakirimu wakati bakimanyi nnyo n'okusinga ate ffe bwe tukola ki bwe tukitegeera. Era nga ngenda kwagamba kotosaako naye nga katusooke tulabe abavuddeyo kubanga ate bawolereza Suna Ben. Gambyoja mwogenda kuzubya fiti waffe Suna Ben mu mabuusu kati gezo omuzubye mu mabuusu ojja kukakasa mwana tugenda kukuŋŋanya ebitogi abali b'embizi ffenna mu Uganda kokwata mulimu wambizi munaffe mulyambizi munaffe tugenda kukuŋŋanya ebitogi kale Kamoga ate kati kankubuulire newokwata Katonda ettayi togenda kusobola Suna kale newootawaza kwete fabali b'embisi Kamoga ne wotawaza kwete tujja kukwata tukusonseke chifi ku chifi mu bentuyi Kamoga kayanire ekyapa kya Suna mwere bagezi muve ku Suna Ben oba musotinga ensonga ezo mukazi gwe toliba na mirembe mu nsi kino nkulayirira ekisookera ddala omusajja takwagalangako kigututuyo okimanyidde wa nkimanyi olabi na bintu byatugende andirindako no toyinza kugerera musajja andirabayo ayinza okuba kati ngagamba nze sikuwagala nenga problemu yammwe mwafuga nti buli omu mumanyi nayogerako n'emabega awo ne mbagamba bwe yamuteegera ng'ewaaluna ne mulowooza nti nnimba ze mbeera sirimba ate singa munkwotinga nnyo ze sina kintu kye mba nnimba lumu yaffe simbulako n'emmotoka ng'omukazi agiremeddemu n'okuguna asigala ng'akuwala okatono okwogoke ne mugamba ofa kino musajja gwe weesibako bino bagenda eggulu basale okuteega sale loogi z'eggulu ozimanyi nti za bbeeyi ezo lumu ze basulamu jjukira eggulu tebakkiriza musajja n'omusajja kusula bumuseyalinge n'omukazi banonya basula balabawo ng'omuntu omu yeetugga ku mulala nsuleko bano jjukira bantu nga beetakula naye omuntu nga takwagala aba takwagala mweke kukakambeera kwetera banyigiza nnyindo gyeta omusaayi toyina kintu kyogenda kubeeramu nga si kikyo kya ddala ate ne mukwano gwe eyakuwagawaganga omumanyi eyali mukakaizi yakozesa ensobi eyo akakasa oteekwa kimekinga era liremerako mwagadde ebyobugagga bye mutakoleredde mugenda kuwunzika bubi nga mudamejinza abaana bammwe mudamejinza abantu abalala omuntu akwale wala kutwale ku deni omala akutwale udda ffenna tuzadde si buli azaala nti gwe bazimbira si buli alina omwana nti yali mu maka waliwo n'abagumba nga be baganze waka abasajja nabo ezo ennyumba ze muwulira ezoogera osobola okubeera mu nnyumba ng'okimanyi twagirimu mu bubbi nebeera ng'ekuumira mu muntu ejoyiza emmandwa ze muwulira ezo ze muyita emmandwa sawundi ezo zibeera mu mmomero yo ng'okimanyi nti ennyumba wabbanzibe n'owulira ng'eyogera ekirwa gamayimuka wayagala nnyumba teweeba katunula forever obulamu bwo ne bwononekeraawo okyalina future oli muwala muto oli mulungi teweesibanga ku kintu omusajja wakuta muteemu von onoomala kufa abaana mubataddeko ebikoligo ebyolubeerera abakyala kino nkibagamba tokaka mbeera ya bufume bewomuwulira nti bamudumyeko obusajja omukazi bamugyeko ebbeere omukazi ate mwewale nnyo omusajja bwatuukanga okunoba omusajja wagane kubanga gofa kimu mubeere mu nnyumba n'omusajja ajje mubeeraawo bwali kutugiramu omusajja walekera amaka ago n'agamba mwe omusajja wanoberanga mmwe abasajja bagumira ebintu bingi n'omusajja watuukira okunoba katese mbale wabaawo ebikambagga mwetereeze
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So eyo timu Suna Bene naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Jomi Nancha yabaddeko ku live awo n'abaako ebigambo byeyogedde wabula ng'okusinziira ku bigambo byeyogedde bagenze maaso okubanga balaba nti ono ategeeza nnambwayo ne Suna Bene wabula gye bukeeredde olunaku olwaleero avuddeyo kubanga ate amenyawo ebyo byeyogedde actually tabimenye wabula ategeezezza nti ebigambo ebyo yabadde tayogera ku abo ababiri ate mmwe be mugenze maaso okubanga ate mukola ki muteekawo naye ng'ajjukira nti ono n'ennambwayo bonna bakozi baki babukedde TV gatako ne Suna Bene. Yes, so mumbeera efaanako bwetyo ina kubanga ate nkutuusaako Nancha Jomi ng'ayogera bye yasookedde ddala okubanga ate ayogera ate oluvannyuma nkutuuseeko ng'avuddeyo okuga nti yabadde tategeezaani Suna Bene n'ennambwayo ebyenfuna bireme tumalamu We all have stories to tell about men. Nenga ate ludda bw'otula wansi era okirowooza munogamba wano nze yakola omusango kinnagenda ewantu we batanjagala nesiba ku muntu atanjagala. Nze mbabuuza ekibuuzo kimu omukazi okeera otya ku makya n'ozaalira omusajja omwana ng'amaze okugamba nti olubuto olwo sirwagala nga from the word guru wafunira olwo olubuto yakugamba I don't want that pregnancy, you should do abortion or not do jam. What is that? Olina okulugyamu sirwagala nakwana esente zikasukira bonagamba sere zizo lujemu nogenda amaaso n'oluzaala kitegeeza olubuto oluzadde ng'omanyi for better for worse ogenda labirira omwana oyo in case omusajja watamulabirira olina omulabirira okitegeera. Omusaagano obulamu batubye ne batatukompasetinga ne batatuwa yadde akantu ne batuleka mu mabanja mwana omwesimye mwebaze mukama nti ose bakubye nga babikola bukozi naye nze banziba nga bandese mu mabanja ga myaka 2 years of debts and I have to pay each month with my sweat. I had to pay for 2 good years. Ate kati ekitokachoka nti ekyo kyenkugamba nti kyekyasinga oba okunuma naye ebirala byonna sibirowoozako bino nosere zewakola bwoti zino zewakola bwoti zino zewakola bwoti nga tozirowoozezaako but 2 good years paying alone. My darling friend. I don't know surviving and nowhere. Shaka hola. Shaka. Nchakola kubukedde wamma. Nchakola kubukedde nkola ku lunch time. Nzono gwenjogera kajja kwetegeera. Nti mukwano remember well agreement gye yali. Agreement y'omuntu andikwa mwekkiriziganya mweryeko bweri. Not in a relationship. It wasn't a relationship. Everyone knows that. If it was a relationship, osobola otya to bear seeing a man with another woman, and then you go back, you fuck with that man. Ah, dear. Abakazi ffe tuleeta bino byonna kasasiro. Ffe tuleeta bino byonna ebizibu. Ffe tuleeta okwevumya okutata. Ffe tuleeta okwevumya naye tulowooze ku baana. Mu byonna bye tukola tulowooze ku baana. I know. Women I know. Kiruma okola n'omusajja, omusajja nakwefulira. I know that because I'm a victim. Kiruma naye osooka n'otula wansi n'ogamba emikono egyakola njirina. Oba omusajja ontasobodde kujjukira kamulekere Katonda n'omukwasa Katonda n'ogamba Mukama
luno olutalo sijja lulwana wabula gwe lulwane. Let me move out. Obadde okimanyi nti bw'oba mutuufu nga ddala oli mutuufu era nga ddala osinza Katonda yenna gwoba osinza Satan oba osinza Katonda gw'amanyi n'otula ku makya n'ogamba n'omanyi n'olutalo kanolekere Katonda gwe lulwane n'otambula n'ogenda n'otandika opulaninga obulamu obwo. Okimanyi nti Katonda alina obuyinza nkubuuzayo ekibuuzo omukazi munnange oli eyo olwana okoze buli kimu bwokera ku makya n'ofa n'ova mu nsi eno akyogerako si yakireeta Mukama kale n'akujjulula omwana wo gwolekedde obukyayi oluusi tomuziiza nakaali yekka mu nsi omulekedde obukyayi ewaabwe gy'azaalwa abula nze kambabulire mbagamba nnyo ebintu byange ne mumpita omusiru mbagamba ebintu byange mumpita omusiru naye nze tulekeraawo kimala tuli bamaama ekyo nzikiriza omukazi akikola atalina mwana ndowooza munaye kuba aba talina gwalowoozaako naye maama obwana bwaffe bambi obwana bwaffe ate 10 anoonya ekyeno ku katale 10 atumbiza eno ku katale bameka abakazi abaleseewo abasajja omukazi nagenda mu nnaku ennyingi n'atandika obulamu obwe omusajja n'afuuka nuisance bameka nengo omusajja yamunyaga buli kimu naye omukazi nagenda n'atandika obulamu obupya n'abeera ate bulungi nnyo blessed bulungi nnyo ate with peace omusajja eri n'afuuka nuisance sente ne zimuggwako biki kuba bo tebayiga omusajja omwenzi alisigala mwenzi omusajja omutambuzi alisigala mutambuzi bakazi mweddeko mulimu ebintu ebitali worth it to fight for. You cannot tell me that you're fighting for a house. A woman as young as you are nga uine mikono na amagulu, you can still fight hard and work hard. Tuleme kuogeza busungu. Tuleme kuogeza busungu. Tuddeyo ddala ku drawing board tutule wansi ebyaddala. Omukazi ekikulwanya kulwa property okutuuka okugira ebijjambya nga toli siga mambo obuliddwa naye ozabamu omanyi Mukama yatukola nga bamu emitima okubira ddala ku basajja n'abakazi nga bamu bakopi natural omuntu mukopi omuntu alina omutima nga mukopi ng'omuntu asobola okubeera ne be abantu b'osanga ng'asobola okubeera nga asuza obukadde bwa ssente naye ng'alya mukene okufaako obufi. I'm not saying that mukene is not healthy. Ng'alya mukene okufaako obufi, alya akawunga okufaako obufi naye ng'asuza obukadde omwezi ogamba ezinyama tazirina. Be abantu b'osanga ng'asuza obukadde naye ng'akagoye kayambala leero kaalimu n'enkya kajja okuddamu like emitima gyabwe nga gyo gyakula mikopi. Bannange munaasonyiwa Bakera baddiya mwasuze mutya bannange waliwo akagato ke banyambaza mpuliriza gwe wenna toyita ku video yange abaana banyambaza akagato ne kantuuka bulungi nnyo bulungi nnyo bakyala mbadde mbeegayirira munneesonyiwe akagato mukanyambule okiwulira yesterday nakoze live yange eza bulijjo zenkola I pick a story, a topic and I come here nemba nyumiza abana abakyala tukole wetu bananga abami bakola bati pistole byange bya bulijjo live kwanga sigwe gusose okola live ngandi kubakyala sigwe guli bulijjo lwakite muzi recording. Now this is a story bwena badde njogera topic gye twabaddeko yabadde y'abakyala lwaki abana abawala like you are taken lwa bya bugagga lwa bya nfuna you know ebintu bwe bityo nti bwoba kyali muto oba kyalina chance ekola moving on ebintu bwe bityo gye twabaddeko. So on the way nembaleetera story abaana gye basinza okusalamu ne bandaga nti oba mumanyi abantu bali we beekwana bali eri kumbe story gye nabaddeko it was for someone else naye ate saategedde yatuuse etya ku nsonga eno. Story yabadde bweti nti waliwo omuwala twali you know we were nga twogera naye nga si mukwano gwange nyuki yawo. So this girl incident ye ali weti yagenda nakwaniwa omusajja bwe yakwaniwa omusajja nga mulodi nga alina mu sente omusajja n'amugamba nina omukyala nina n'abaana so I'm not looking for a family set sinonya mukazi wa kunzalira abaana sinonya mukazi wa kuteeka waka nonya mukazi just nga tuli abulamu we are just enjoying each other friends with benefit and also no strings attached. Okitegeera that was the story. Kati story eno omuwala oyo yagenda mu maaso
nafuna nagwa mukwano n'omusajja eventually byagenda bigenda bwegwa mukwano n'omusajja olwo omusajja ali loaded alina kasente ke omuwala ng'afuna olubuto mukufuna olubuto jukira mu agreement yaabwe olubuto terwalimu omuwala ng'afuna olubuto ng'agamba omusajja nti ndi lubuto omusajja ng'amugamba nze nakugamba saagala lubuto so tulujjemu omusajja ng'amuwa sente omukazi ng'agaana omukazi ng'atandika kagamba ayagala kubya bugaga naye bamukolere kino oba agende mu maka g'oli omukazi bisitole byabadde awo drop it up saga kulandaganya nembagamba abakyala naye lwaki abakyala ebyobugaga bitutuusa wano lwaki tetulowooza ku baana betuleeta ku nsi lwaki tetulowooza ku baana baffe bwetuzaala like generally because this thing tekiri kukapeninga ku mukazi omu kuba ku babiri oba ku basatu now eyasazeemu n'asalamu obwo bupoint obutonotono ng'oyogera nagera n'ateekako ebifaananyi byataddeko n'ateekako ebigambo byataddeko abakazi bavumye ensi abakazi balangidde ensi naye ng'ekituufu si bwe kituufu kyabadde live zange eza bulijjo ez'okubeera nga twebuulirira ng'abakyala abamu ng'agamba goyogera ng'ani bannange enzi y'ensi ekirala nze haven't mentioned anyone's name wadde no abadde ku live basobola okunjulira ekyokubiri sinnalumbako omuntu yenna ekintu kyabadde geno tukirize tugaane there are a lot of people out there who are going through the same thing ekyokusatu nze mwabadde bawoza nawe wayitawo otyo nawe olina ebizibu byo biki my dear ones simanyi nawe watuwowoolera let me inform you this nze wennakaabira yaspark nga ne tiktok tennaba kubeerawo bwe nakaabira nakaaba nenekonsolinga nenekumakuma and I went through it nenkwata akatabo nenkawandikako obulamu nenkawummuza wali so tiktok bwe yajja time yajja nga tiktok abawala bakaaba tiktok abawala bakola biki nengamba naye no let me bring out that book of my life mbanyumizeeko nti bannange we are many abayita mu mbeera efaananako bweti ne bweti nembanyumizaako ku story yange naye nga nabanyumiza ekigendera ky'okubanyumiza story yange si mmwe kumpa buyambi because temwampulirako nga mu crying out for help nti oba banna government where are you nti oba n'ebitongole ebiyamba abakazi where are you no I didn't do that but my point was to make awareness ku bakazi abatannaba kubeera nga bagwa nga bafallinga for such men baleme kukola ki babeere careful baleme kukigwamu nti nga njagala balaga nti such life is there ekirala nali njagala kugumya abo njagala kugumya abo abali mu kukiyitamu abatamanyi how to overcome it ndi bannange temu like you don't lose hope bino ebintu bihappeninga mu bulamu bihappeninze ku bangi ne tusobodde obivaamu aye ntusigala nga tuyimiridde okitegedde so bannange nze munyambula engatto zammwe I don't want problems with people okitegeera n'ekirala mujje wandegeya mugule ebizigo bakukyala ebizigo ebigenda okujjamu enkanyanya akazigo akalungi mikwano gyange abammanyi mummanyi how I've been telling you stories nera n'engeri gye mbadde nkolanga lives zange n'ebigambo bye mbadde ngambagamba n'engeri gye mbadde encouragingamu n'engeri gye siteekangako omukazi wansi and I will not. That's not me. No, I support girl child. Mundeke weewaawo bw'oteebereramu essaawa ino bakutuuza mu kigambo anyways ngenda kuba nga ate mbasibuza omukulu eyavuddeyo bw'atyo nannyonnyola wa gye byatandikira yagamba nti mwe muleekaana buleekaanyi temulina kye mumanyi waliwo ffe ababaddeyo okuviira ddala mu ntandikwa ababiri bano nga tebannabakola ki kusatulukuka so gwe ngenda okuba nga ate mbatuusaako olabe byayogera oba mazima oba bulimba ye ne wegaba mazima ye ne weba bulimba kyonna kyayogedde yakyogedde so efanako bweti bino bye bintu bye tuyitamu lwakuba nti Nambwayo ne Sona Ben bo baselebu naye ngate waliwo abantu abali eyo mu kimugunyu mu kasirisi nga bayita exactly mu mbeera ababiri bano gye bakola ki gye bayitamu okuweereza mbadde pije ate nga nkujikiza nti ka airport pickup weekali nnyo jangu bere nga ate otwekola ki otwekwatako mubeere bulungi kamberekereze mweraba oli otya mulungi atulaba yenze Sula Flexible tuli mukogera ku nsonga ya DJ Sona Ben Mary Nambwayo ne Haji Muhammad Kamoga owa Kamoga Property Consultants tukutte no wiki ey'okubiri tuli ku nsonga yemu tukyogerako byonna ebiriwo leero nzizembawe ko ku bitonotono bye mutamanyi kubanga basinga obungi mbala byawo buli muntu yafunye side teri atutebuddebwe kwetegereza ensonga eno ekitofu kyeki abasinga bali ku side ya Haji Kamoga abalala bali ku ya Ben abalala bali ku ya Nambwayo kakati kambeko bimbabulire bituufu era nga temina wala mugenda kubijja one ekisokera ddala naye abantu bangi nga bagamba
Nambwa yeteka kuchapa akawala ako kabbi era bannange obwala bwagala ebiwedde era bannange Suuna bamubba era Suuna musajja wattu Suuna tebamusaasidde amazima tufugali nti Suuna yandibadde yebaza nnyo Nambwayo kubanga abakazi nga Nambwayo tebatera kusangika naddala ku generation eno. Suuna awo nyinyi bakayanira Nambwayo yanishiyetinga kubanga bali bagula eriya walala wansi okitegeera nga n'emmotoka okutuukayo olugendo. Nambwayo olw'okuba omukwano gwa Haji Kamoga ebbanga ddene nagenda nakonvesinga Haji namugamba Haji eri gye twagula wala omwami wange tukyusizeemu otuzze wano ku kkubo okitegeera tukyusizeemu otuzze wano ku kkubo. Haji nakkiriza olw'okuba Nambwayo yali amugambye era singa Suuna yagenda nga Suuna n'ayogera ne Haji Kamoga abakyusizeemu Haji Kamoga teyandikkiriza. Okay, Haji teyandikkiriza naye yakkiriza olwa Nambwayo kati ekyo kyokka Suuna yandibadde yeebaza nnyo Nambwayo ku ekyo ekyakolebwa. Ekyokubiri Suuna akimanyi bulungi nnyo nti ekyapa kiri mu mannya g'abantu babiri. Okay, era bino byonna byayogera mu media alimba just kwagala kufuna sympathy na kwagala kuono nalinnya lya Mugagga Kamoga kuvuma mukyala we Kayiringu. Amazima agamanyi nti ekyapa kiri mu mannya Mary Nambwayo ne Suuna Ben era lisiti zonna ezisasula okitegeera zaafulumanga kuliko Nambwayo ne Suuna Ben. Suuna wabanga akakasa byayogera nti ekyapa bamubba ekyapa atuweeyo lisiti emu bweti nga asasula awantu awo nga kuliko Suuna Ben asasudde. Okay, atuweeyo lisiti emu bweti ngeri singo ngeri mu manya ga Suuna Ben ng'asasuddeko bukadde 2 oba asasuddeko bukadde 10 nga tekuli linnya lya Nambwayo. Awo nze mba mpanika buwani kitegeeza nti byenjogera bya kisiru bannayuganda temubitwala serious. Lisiti zonna zibaddengako Nambwayo and Suuna Ben basasula okusasula abantu awo we bali. Ekyokubiri Suuna ekyo tekyamumalira ng'alinga n'akosa olukujjukujjo n'awandiikira Land Commission ng'ayagala bakyuse ekyapa. Okay, ng'ayagala bakyuse ekyapa kibereko Suuna Ben yekka ng'awo kalina eyimiridde okitegeera nga kalina eyimiridde n'awandiikira Land Commission. Jugano oba wandikira Land Commission ng'olwedi ekyapa kiriko abantu babiri bakutuma ono omuntu ali ku kyapa kati bamutuma lisiti zonna nga lisiti zisoma Mary Nambwayo ne Suuna Ben okitegeera nga tetusobola kukyusa kyapa kufuluma nga liri mu mannya Suuna Ben ng'ate lisiti zonna ezibadde zigula abantu naye yabaguza kuliko Suuna Ben ne Mary Nambwayo okitegeera mukwano gwange. Awo Suuna n'asuwagana n'abalandizi era bamaliriza bubi nnyo era bamugoba era wakuba nti waba ayogera ku mpewo nga akola interviews bino ebya Minister of Lands takola ki tabyogera. Omundu mwaguvugaguza wa Haji Kamoga Azif Kamoga akola Minister of Lands oba okitegeera. So njagala tujjewo obulimba mu kuweereza abantu obubaka. Ensonga ey'okubiri okuzimba ennyumba eyakalina bwe bakayanira oba emisango egiri mu kooti. Mary Nambwayo abadde musaale nnyo kuva ku poloti n'okuva ennyumba ng'etandika. In fact ne contractor oba omuzimbi w'ennyumba bamuyita Julius Nambwayo ye yamuleeta. Bino bye bannayuganda bamuwakana mukole research asooka a challenging owange. Ensonga ey'okubiri Suuna Ben yesitula n'agenda ewa Nambwayo yeegayirire. Kakati wabanga omukazi leero asobola okuyimirira abantu bonna mu bantu n'amuyita Kayiringwa oba Kayiringu kiki ekyamusitula okugenda okwegayirira Nambwayo batereze ensonga zaabwe ez'amaka. Mufuna bulungi nnyo bannayuganda. Njagala okugyawo kiri eri abantu kye bagamba nti Nambwayo mubbi, Haji Kamoga mubbi, beekubana ne babba Suuna. Suuna teri yali amubbye. Suuna buli kimu akimanyi era buli kimu process yonna agimanyi okitegeera. Ne just wakuba nti ayina omululu guli enduza ajja kukozesa mululu nti n'abantu abamuwa amagezi maybe nga tebasomako abantu nti abamuwa amagezi abatali simanyi kyenyinza kukozesaawo n'abantu abamuwa amagezi beetaaga nabo kuwa amagezi
because kalina yamalo kuyimirirawo ne batandika okumugamba ati oyo namba yutasaanawo oyo mukazi naawe nalongo yalina okubeeramu eyo kalina biki okitegeera naye nga ate namba oyo yabaddewo okuva mu kugula poloti eyo okutandika okuzimba ennyumba nze kugambe n'omuzimbi bamuyita Julius namba oyo yamuleeta okay namba oyo yamuleeta era lisiti zonna ezigula okumala yaawo okusasula Haji Kamoga bazi like zalingako Mary namba oyo ne Suna Ben kakati Suna Audacity ajijjawa era niko kugamba nti Haji Kamoga hobby yanzibe ettaka asooka atubulire kiki ekyamugobya mu Ministry of Lands Suna Ben kubanga yawandikira Ministry of Lands obujulizi mbulina wano yawandikira Ministry of Lands nga abasaba bakyuse ekyapa bajjeko nambwayo ne bamugamba nambwayo yabaaki soko tuyitire nambwayo wano nambwayo bamuyita mu Ministry of Lands yagenda n'omugugu gwa receipt kwe babadde basasulira ekifo nga guliko Suna Ben nambwayo Suna n'aswalirayo ate nga yali atandise okugulirira so awo ne bamukuba hands down ekyapa ekyogerwako leero tekiri mu Ministry of Lands nambwayo yakiina kitegeeza nti nambwayo alina obuyinza obwenkomeredde ku kifo ekyo kyova olaba nti bateekawo court order Suna takkirizibwa kutwalawo mikwano gye nakuleetawo mukazi mulala okitegeera ate era takkirizibwa kutunda kuba Suna yali ayagala atundewo kasa yamanya nti okay kakati bamulemesezza ekyapa bakimulemesezza okukikyusa abeere nga aliko yekka n'ayiye amagezi ag'okutundawo omwana n'adduka mu kooti okitegeera high court ey'ebyettaka okitegedda ne bafulumya court order era Suna takkirizibwa kutunda wantu awo wadde okusaalimbirawo ne bakazi be kati ebyo byonna bigezezzaako biganye kati alese kino kibulakameiro okuba kampani y'omusajja okitegeera okuba erinnya ly'omusajja n'amazima amatuufu gali nti bonna abawadde amagezi Suna Ben akube Haji Kamoga akube essomero lye akube erinnya lye like they are going to face it bagenda kifeesinga rough kyekiri kye mbagamba nti akamwa kabi bebekulu yayimba oluyima nti kaba kamwako akamwa ka Suna kamuleetedde emiggo Suna ayinza okumaliza obulamu bwe bwonna ng'ali mu kusasula Haji Kamoga n'atuuka n'okufa n'omulambo ne bagubanja ebisigadde ngenda bireeta mu paati ey'okubiri kubanga obujulizi bwe nnina wano buyitirivu nnyo nze lisiiti nzirabyeko ez'okusasula awantu awo si lisiiti emu si lisiiti ttaano zonna nga ziriko Suna Ben ne Mary nambwayo basasula Haji Kamoga kakati waki Suna ayagala okwefuulira omukazi mukadde kana akatono ng'ate mu mbeera yonna ng'ate omukazi yanisiyetinga okugula awantu awo kubanga bali babaguzizza eri ekifo kirala n'agamba nedda tuyambe Haji ono mwami wange tuguze wano okumpi we tunaatuukira amagu tuzimbe twekulaakulanye naye byonna byonna aboogera ku nsonga eyo tebagala kubyogerako kubanga mikwano gya Suna kubanga Suna anawulira atya Suna we najja kunkubya ebinyanyanya n'agaana please pay attention to details ebintu bino twagala tuwa abantu information nga ejjudde tetwagala kwekubira side nina obujulizi bungi nnyo wano lisiiti nzirabyeko nga bannange lisiiti zisoma abantu babiri Suna Ben ne Mary nambwayo Suna aba wakanamu ajja tubuulire lwaki Ministry of Lands yamugoba ng'ayagala okwebulankanya ayagala okujja nambwayo ku kyapa ebirala nkyabiina jasimba wako bo hint butono yenze Sula Flexible